Mustudio zino mkukuna Tamale Mirundi. Ramza korinja watu. Mwaso mtani. Edobozi liye. Mwaso mtani na batuuliziza. Obude bukedde. Naye njagala okwebaza nnyo Eminensi Sserwadda. Yete yalimbibwa. Yaga nti ne bwe bibaayo. Nze ojja mbadde naawe ebbanga ddene. Anti abantu balina okumanya nti bw'ova ku CBS radio giwaddamu okugendako yali radio naye n'aba CBS nga baakuba obulango bwe banyonoona ayagala bwakatikkiro ayagala kino bakuba obulango bwe baseka nze nabagamba nti omukazi ayina n'abaana azaala tafiira mu bufumbo nti akuuma baana ate oba ayina mu lubuto kati nze n'abaana wange mutwe teri kintu munsi omuntu kyasobola kunkozesa kumpaka ate teriyo kyesirekaayo kakati bwe wava ku CBS nojja wano president agenda okuwa obwogezi nga nva wano kubanze nkujjukira ng'ojja ng'otambuza ate ensereko nsereko eyiye yasookanga ey'amateeka Muhammad Nsereko nze nali nakavane Muhammad Nsereko University Muhammad Nsereko akola program gye Plead out era mu season eyo ekyatubako ne puluko yajjanga wano era mu season eyo ekyatubako wano president bwakuwa press secretary ne tata wa Nsereko Haji Abdul Nsereko ne yakolanga program wane era nakugamba abagita munakibuga nakugamba nti program yo kumuwa obwa RDC ekyenjojo nakugamba nti program eno ya mugisa twajjanga wano ku macha n'entambula n'empita mu mbaawo awo n'engenda ekibuye n'enninnya mmotoka eza takisi n'ezirayeeka kati ffenna tuvuga Benz nze naawe lwakuba Katonda temumuddeza nedda tumwebaza Katonda tumwebaza naye ebyo ebyabaddewo tebiriiwo kyekulabaka abasajja abo bali disparate, that's why they kill people. Nze kano kembadde njogedde kako njagadde kaveyo very clearly tututangana fallback position yeri yes ate tuyombangako tuwede tambula bulungi naye abasajja bo bategeerera nti president program eyo yabadde agisasula program ki eyo giravuddeko ejo badokola ku TV president negitutte walala era kulu yali agirinza abadde agiraba kale nota programu yo president jalaba why bali bakugamba ti yesoso Mirundi yesoso of information yetutawanya ewa president ina intelligence nange chenewunya so they can kill president ina intelligence nti okujja konga obulokinze nti bamujjeko president yalagidde kibakitegeeza nti yawagira ababbi enti president bwakuba kumpewo olwokuogera Katona abalye olwokugera kwa then kitegeeza Katona abalye anna bano bapanikinze omusajja nabakubirisa nabaga bani mumbuli omusajja atudde bweriyo bateriiko attention linda katana president bwakugoba kumpewo ovuma ababe then kitegeeza nti yabawagira and what they don't know I'm a cooling system for government. Why? Nti bwe batamanyi bana ababbi tebamanyi what sparks a revolution. Era ngenda nemba ulianga boogera nga bagamba we can lock you back is impossible bakutta ogenda mu lockdown akalwadde bali babutidde nga scare yonna balaba emirambo ku TV fear tekyaliwo kati every country is unlocking two mwabagamba nti mujja bawa sukali mubawe emiga zabuni temubibawadde bazze yolabe whoever says we can lock you down is stupid. He's inciting the population tokyabazaayo obuzibu bwo nti badira figure zino ne bazikola mu sente. That's why they didn't have preventive measures up to now. Nti nga bwe twadda mu kibuga president yabadde awa 2 weeks for preparation nako 14 nti akugambye taxi zikomawo abakampala bakolawo ekyo ku taxi nembaga 2 orderly entering of taxis need security people because we are not used to this. To make sure that every taxi ina first aid box to ensure nti bayina nakyo kipyaba
emotoka zajiranga mu fasi 8 bazijjamu nabagamba nti wano najerega Gundi ono mubuka Gundi Dr. Lulume yagamba nti wasanze accident bwe tusanga accident abantu nga twakutte buveeru basiba ebiwundu ne muga you were stupid. A medical doctor, you travel without bandages. Hey, nti journalist has gone. Hey, gotia. Era ne motoka tuyinza kanti motoka yayidde ba forensic experts. Naye bwe tulaba mulimu bandages. Kitegeeza this belongs to a medical doctor. Bufalansa omusajja yafa. Nafira ku street nga atambula mu kibuga Paris. Bwe bakebere engatto yenga made in England bagamba mugende mukebere kwa arrival ono Mungereza omufalansa tayambala made in England. Omufalansa ngatambala made in England. Babagenoka. Babera ko nebitu batuno. Babera ko nebitu batuno. Kakati gwe agemagezi galiowa emmere mujibbi. President yabayita nabagandi 59 billion. Mwagala ki ne baleta owoli bamweyambise wa president why owoli yali akola mu UN bali bamwadde no mulime Malaysia kyovula bajja kufa bubi owoli wa OPM president amubuuza nti ifa iroko Kampala twetagisa kino na kinaki na mu 59 billion bwe batuka mukuba bazirwanira mu ne bayola oyo omukazi kuwa atudde no bone bazirya ne meriti yagulwa ababbi Nemere mujibbe you are inciting the population. President Tainza kubeera part of them kubanga bwe yali ayogera naffe ku lunakula budget yaga nti ba parasite be bali mu bintu era nakuwandikira kakati ngenda kutandika akatabo kano mukalaba bakayita mu 7 saving a tongue from its teeth nakawandikadde nabaga nti mu 7 yalinga olulimi agalwate ngokumuyamba kizibu wakawandika kumande nga 25 July 2018 jemyaka 2 ejise yes do wakawandika I'm helping you ladies and gentlemen waliwo ekisera lumuganti ekyo temujja kukibba nabaganti Zimbabwe yani policeman takiza pocha kubaka sente akatono ke bayinawo bakajja muki Ethiopia enyonye ere wangadde nemu abatawumulako kubanga what they don't know nti waliwo omwana gwe batumugulya kitaawe eddagala najjagula ki efu ali kabalagala kitaawe naafa ati nakaba nti muzeeyi mujja ababbi mukanga asuule esente yatunze emwanyi niyesiba kumubbi namukuba ennyundo kakati gukaaba ki kubanga go aleza ababbi bajja kubba sente za tata mukaba wano waliwo omusajja mukazi we yali akola mu mobile money nga ina milioni aleta milioni 8 milioni 10 milioni mmeka kakati bawe nagenda mu bemundu tibane njagala kanga mukazi wange sente muzimujjeko kwana abakazi abo tuyiza kufumbirwa musajja mwitisi wa mikugunga na maganda kyavaamu cha tebabala kakati omusajja abemundu ne bamuganti fe tujja ne mundu batuzingiza ti mwinza okutta mukazi wange nagula owejambia owejambia yamukanga nazi mujjako bukadde 12 abemundu we bala batazze ate balumba mukazi bamutayina emitwalo 2 kubanga bamanya nti ayina se owejambia ngazi yazitutte kati this is what these fools are doing nti bayina arrogance tikampandike ebbaluwa mungambe n'abagundi aba Top Radio tigundi president babadde bakatta banne waabwe. What happened to Top Radio for example? Tikiriyo bafuna problemu zaabwe ne hosti wange kakati noma aba Top Radio nombale mbagamba nti fe mu mawulire abasoma trade union tuyina kye tuyita allied workers when you make a strike never know abali mu printing ba striking to have an effective strike yes solidarity je tuyimba solidarity forever solidarity forever yes nakati munno kube mbadde mukola nafuna obuzibu ne bamujjawo and you come tomorrow and start working kiba kitegeeza gwe toyina mutima baleke basootinga eki kubayinza okuga nti gwe lwaki nze balina baddemba kutte give them time if they fail tajja ne kiba kibi nnyo okulaba nti gwe buli kaseera
munne bamujjawo atikinensonga abanyarwanda abo bwe bali bajja mu Buganda batukanga munneekongolera nga beebakakanyirizibwe bati kati empologoma bwe yajjanga n'ijjako omugabaga kiramutwaye nga beesinda kiramutwaye nga beesinda ne zibamalawo kiramugire toyinza kufuuka kiramugire yes obeerako ne solidarity ne banno forward go one program to express solidarity with your people friend if they fail because you cannot impose yourself on management kana akasajja kali kaneno kampapoli rume ya president okumanya nze okumanya nze ndi unique president yabadde nze ndi unique abasajja bakunganya 10 billion ngabo bakugamba zewali basaba eza job loss yes eza job loss but bazi kunganya mu bantu nga 10 ye billion ngemwe era waliwo eyaleta 3 billion oyabasinga kodoza naye ina intention zindala kakati baba gendo ziletanga baguze ne vani zonna nga bagenda ziwago lwaki bazeka mu motoka job loss kati ekiro nendote ekiroto bali bazeta lwa mukaga nge motoka yemweyo eje wange enkuba negende etonyange erimu amazzi amachafu ennyo driver agize no tedda driver agize no tedda driver agize ne bayita mukube daleli wa mukulu wange ate enkuba nedde nabagamba bumuli nye wange mbase eyo vision yemala era ngendo kukitegeera mu butambi bwange nga waliwo group eyali egamba muyo yali egamba nti wetuzireta tujje tuzijje ate baliza bino omukwechese munju ate bali nsanze bweru ne bayingira nemba kuba amasasi bali bagala group eri split ate baje bazibbe era kana akasajja kabadde kaagala okubba okalaba nti kategese ndi mukakanizani ani 10 nga kiteeka ku 10 billion nabuza kalisa ndi ku 10 billion figo jimanye waliwo jibuliddeko yimu kalisa inabba nze nga mugamba nti nze mu hisole yange eyaba abasajja mweri kakati mwenzigana ne basalawo mwenzigana ne basalawo buli omwaddizi bwe sente ze kati kana akafere ne kagalo ziba bako kagende wakalisa kamugambe nti oli kalisa kitukoledde amudisa minze ku TV tagenda kuddamu kutuvuma kati 10 billion muzimpe zeza akatwalayo kabadde kabba sente kabba banne wako yeye agenda natega bwana kalisa akugobe kalisa tiyali wakungoba kuteminga program ono tobogera ko bampabidde 10 billion kunzi 10 billion kanziteka ku meza tu nina baloya babiri babana bankatukatteko bana bafuuke mukaga nango omusango nguyingiremu nga takikkiriza omusango aliyo anti bagiresi kibalwa kyabaloya tutudde mugandi kakati omanyi tie program tujigalewo okugala program was your suggestion kwa byogamba sijja bikola program tujigalewo waliwo opportunity yobutagala program ye yali tayagala kujigala singa okola bino singa toboogerako bano Diana mukakanizi ogundi mwenda netumwebaze bakuwonye 10 billion ate tebawaabira nze baategeera ti nze ndi wampaka are you a court to declare awards is only a court that can value in business compensation is a government value and court yes kakati ndekasana tegeera ndekalisa alistaka mwekyo taina solution yendala nebaga nti abange tutawanira bwerere program munjigaddewo oli meeting na twekwate mu ngalo eyo program tekyadda era bwinagimala omuntu omukazi yagenza okuzaala bwe bamujja mu maternity ward ne bamutwala mu ggwanika bamukomyewo mu maternity ward nze ninga mbizi sikyuka embizi yikwata okugulu kwemabega ewoloma buwolomi mbizi tekyuka nze sikyuka sikolanga ko kintu n'enzira gyenvudde kubanga jjajjange yaŋŋamba nti waliwo statement z'okolanga tulina ze tuyita resignation statements maze emyezi 6 nga serva President Museveni and now I tender in my resignation. Those are resignation statements. Mukazi gwe bwokomangawo wano
mpasa nyabo is a resignation kati wakoma wasiza nnyo yafuuka nnyoko tuziyita resignation statements. Yes. So that's how I move, and in my life there is nothing I can kubanga kakati nabaga ndi Museveni kyenamuyigira ku totani would be disadvantage into an advantage kati nalinga nyogenda ku social media kubikirwaji sentence manyi siri musiru naye nategeera nti abawagizi ba Museveni tebalina smartphones nze nfaako be bayincitinga beeriti tebabadde target yange kakati abaana bange ne bakoledde modern studio buli kimu kyonna kaba ekyekolere kabateekewo omukutu ogwabwe nkole eno nga nabo mbakolera ye yaabwe nkole eno nga nabo mbakolera ye bafune sente ngoga sente za YouTube mbadde sizimanyi ezo sente president zabadde sasulya program eyo babadde bampaako president kasasulya program nga bakwa musala nga bakwa no nothing ye president nga sasulya nga ajagala kati ne bagitegeera nti okutu kubaya yateekawo intelligence team byenjogera babi verifying they have found out almost 100% byenjogera bituufu ne bakitegeera tokawule bakagamba ta oli abakubidde simu nabaga abange omusajja mulimbe kikati atudde ibano nyinja kulimba president yalwadde biki omwana w'ekyejo tomwambula pampa agenda ayigayiga omuze gw'okupamapama gimuleke asiibe nayo kuba buli lwogikiriininga n'omuwa empya nga kiri takitegeera badeni tagiwulira muleke omwana mulekere pampa kati olina omwana gwalese mupampa ako akasajja ate kajja kugwa ku kyowo kyante kankoboolere nalaba ebintu bisatu mu buto bwange which shaped my wound one of the issues twalina omusajja ku kyalo ng'amuyita matalotalo nga wakula enjuki emisana mu ttundu yayina emizinga naye ng'abantu bonna omubisi gw'enjuki omutuufu bagukima wa matalotalo kakati matalotalo agende kalagala anywa omwenge walaki nga omusajja salo nga ajja abalongo bafa ayagala mubisi gwa njuki matalotalo ng'aga nti nze wakola koze enjuki ziwumirwa nnyo acid wala jawunya mu muzinga enjuki zaleeta matalotalo ate addukira gye yanywedde omwenge bamuyambe bo balowooza nti yazze nazo kakati matalotalo buli omu ngadduka buddusi ati zo sajja zigoba kawowo kawala gino zezimu zaali zitamidde matalotalo kalagala n'amukaza yagwa ku bbali bwa luguudo nezimubeerako paka lwaggulu nentegeera nti enjuki zaagala walaki kyova ziraba mu ttooyi acid enjuki tebeera mugundi enjuki zamaza omusawo mulala omuganda n'alimba omusajja nti ekizibu kyo kyonna ng'olese timba omulamu waayita emyezi 6 omusajja anoonya timba n'amuleeta mu kotiya jjajja kyewantuma nkireesi yalowooza nti bakisambi kyante kiki ekyegolodde kino adde emimba li ate tebaluggi timba musumulula yakoye bayita kyalo n'ava okulimba abantu yasaba timba ngalo za talireeta timba kakati omwana akoze ebintu bingi yakola obutambi yakola kyekola namugamba asigaziza ekintu eki ekinamugisa mu bubbi ngenda mubbisa ettooke mu katale bamutte if he does not stop ogenda kuloga mroge neyaziza clarification ebadde nungi ogenda nakumpa kwa analysis ya union ya Bobi Wine ne Besigye njagala okumanya somawo akakatabo kadde from Crown Prince to Commoner how Museveni defeats his enemies Museveni yawangula buwanguzi Sunday 21st July 2014 jemyaka mukana era nakazeemu kati kano kamabira ebyobufuzi by'ekirembo akunkajjukira anti omukazi mabira ono gwe bali anywa ayagala kuba amayumba g'abantu bamutte oyo ali kulira amayumba agayina pulani agayina ki
okimanyi nti yali ne balukyamuzi ne bambidde naki mu environment kakati bamukutte anoonya ssente mbwakuba amayumba g'abantu oyo bajja kumuzayo mu coffin okuba amayumba g'abantu ng'okubagamba kati akatabo nako nakafulumiza omukazi ono mumulabe yattisa abayindi he would be facing murder charges. This woman would be languishing in prison on murder charges but abayindi nga wano nti president awabayindi tebakola this actually naye omukozi oyo alabika aliko anywa liralira kubanga noba omulaba bwatizo nti nomo okuba amayumba g'abantu agalina pulaani mbadde ennaku 21 nfulumiza biliyoni 3 ezo genda ozigulemu liralira bajja kutya bwereere abaganda tebazanyira ku mayumba gaabwe ekyogunde kataba weekali ka luganda bulijjo izimbabazi Wirumbabazi succeed where? In the opposition. Can Mbabazi succeed in the opposition? Mbabazi's biggest blunder was his failure to launch his presidential bid with a bang. He wrongly believed that he would take on the NRM leadership through the legal means. He thought that it was easier to remove Museveni through the NRM delegates conference. I sympathize with him for this because Dr. Kizza Besiege's walk to work crusades had failed. Dr. Kizza Besige wrongly believed that he would remove Museveni through a revolution, which flopped, leaving out the option of resorting to democratic means. Therefore, the second alternative looked attractive. In my opinion, even the option of overthrowing the government through a surgical operation had also failed. Even bribing delegates will fail. In fact, many NRM people were flocking Mbabazi's home mainly for financial assistance, not an expression of support. Secondly, there is a strong belief within the NRM that if Museveni faces a serious challenge, he will be forced to release money to his supporters. They are therefore using Amama Mbabazi for this purpose. This explains why his sacking did not generate excitement. He lacks supporters. Very few opposition and Museveni supporters can actually go to Mbabazi's campaign team. This explains why his bid has mainly attracted the disacquainted NRM youth. We should also examine the nature of Uganda's opposition landscape. Can they accept to be led by Mbabazi? Any answer is a big no. Why do I think so? The opposition in Uganda is well aware that when they unite, they cannot defeat Museveni. Museveni defeated the Lutwa Mwanga Alliance. That attracted people like Bidandi Sadisa, Mkutesa, Paul Kawanga, Semogere, Agura Ward, and the other fighting groups to save for NRM. Remember, the DP leadership had accused UPC led by Mwanga to have stolen their victory in 1980. Secondly, Museveni defeated a coalition of political parties that fronted Dr. Kizza Besige's presidential bid in 2001. He's been doing so ever since. Further, election results of 1996 show that the opposition disunity not their problem because it does not split their votes. That if what is shared by the rival presidential candidates is added to Museveni's vote is less. Also, why should they support somebody whom they accuse of being responsible for leaving the NRM? Why should they surrender the opposition leadership to somebody who has been enjoying in government? Why did he not resign earlier? He's been defending the government against the opposition accusation. Who I can criticize them? More importantly, Mbabazi's team, headed by his wife, will be a stumbling block in forming any alliance with the opposition groups. His record is also another problem. The opposition parties and groups are using corruption and failure of service delivery by the government to Ugandans. The former docket that the Prime Minister is the at the heart of this government. His name is in both Chogam and the Tengangalo scandal, where NSSF lost billions of workers' money, which are still remembered prominently. The corruption scandals rocking his office are likely to take center stage now that he is out of the office. Can he go alone? My answer is that if he takes the option, it will be disastrous because
he will lose the remaining political clout. He cannot galvanize support. He is likely to put up and establish a strong national network. Obviously, Museveni will cover all the gaps in the government that he has been using, and it's more likely that many of his allies will abandon him now that he cannot influence any government decisions. However, reconciling with President Museveni is also unlikely now. The two men would have sorted out their differences before the fall of the hammer. The biggest asset has been the media. This was largely dependent on his office and political clout. He is likely to lose this one too. Foreign investors and bankers are also likely to abandon him. He therefore cannot bankroll a serious presidential campaign in the opposition. Can he join Dr. Besigye? Bobi Wine. This is also an unlikely judging from how Dr. Kyibadde and the FDC have been treating big wigs who leave the NRM. For example, none of these have joined the FDC and has been in influential posts. The late Akyetikudde ended up a special envoy for Dr. Kyibadde. The late Dr. Sulaiman Chigondo also did not clinch the presidential party card. He ended up being a junior partner. When former Katikiro of Buganda Joseph Mwanyamuli Semogere joined Dr. Kyibadde and his team, he became a briefcase carrier for Dr. Kyibadde. Obviously, Mr. Semogere had more political clout than Dr. Besigye. Can Amama Mbabazi play that role? The message is clear. Dr. Kyibadde will remain in the driving seat. Others can play peripheral roles. What can Mbabazi do in the near future? Kakati akokawedde. Whoever joins Besigye akwata briefcase. Era eyo Bobi Wine alindo jikwata. Biyakwesa lukwago byagenda okwesa. Yes, abaganda baganti omubi atagenda amanyira abaana. Ekyokubiri, Besigye, how has Besigye survived this long? Besigye ayina ba mafia abamuwa sente mu government. Era Besigye only attacks Museveni, not the mafia gang. Ekyo mukitegeera. Avuma Museveni yekka. Tavuma beba muyimirizaawo. Besigye is there for a position. Ate bw'okyogera kiwulikika. Ate Besigye musajja ate businessman. Besigye factory za gas za tia gas zigenda ne zibanga zikozeemu losi zikyatunda. Navayo nagugumuka ne zitunda nafuna percentage. Nedda naawe. Bamukubatiya gasa mfune. Nga mu byalo waliwo omusajja atambula mu butale ogumu omuggo gwa 15 omulala gwa 2 n'agalamira londa ko okuba. These people are deceptive. Nza babasajja bwe mbabulira. So Besigye survive ye. Yes. Banne bamuwa sente mu government. Yetabba. Naye nakugamba the petrol station ya Besigye n'aba government banywa wa mafuta. When robbery is a series of robberies, but it is only Besigye's petrol station where security preempted the robbery. Ekitegeeza bagikuuma ng'eyani ng'eyani ezabala bagende successfully. Besigye yava wano n'aga nti agenze kulwanyisa Museveni. Kayihura n'agenda e Congo n'akuba RPA. Walabako empunu gye babbye ku faamu ya Besigye. Besigye bamuggali. Besigye bamuggalira mu nnyumba n'afuluma. Bobi Wine bagimuggalire mu afulume. Yali afulumye ko nga bamuggaliddemu. Tafuluma ngako Bobi Wine. Nga bagimuggalidemu ku tight security. Bobi Wine tena magezi. Omwana nga yali mu P5 kati ndoza ali mu P7. Naye yangamba, Daddy, you are in trouble. Your government is in trouble. Why? Because Besigye turns into a frog. Anti tojjukira lwe bagamba ngono mukoddomi wa Baganda yani omala yani ono wamanyenye omala yakuuma Besigye yakuuma Besigye ne baganti yayitidde mu container y'amazzi kati omwana nge nangamba ati your government is in trouble. Besigye turns into a frog. That one day you find Besigye here. Mayombe n'abateekawo bakuume Besigye mbo Besigye yateekako teepu ng'ayogera yayitawa. Did you see government soldiers or policemen charged with negligence of duty because Besigye has escaped? Wakiwulira kitegeeza ki? Waabwe
chikono cha nyanja omanyi mu what you don't know temanyi politics basi ya tributary basi ya tax only Museveni Gwalumba uchigendelea kichwani basi yatakuba mafia era mwe kamba buli ekibategeeza nti opposition efugibwa mafia Museveni ya hitting ku kigambo kimu naga nti elections will evaluate the situation and see kakati ba mafia they have the best lawyers neba nyiga baga nti atuita ba mafias tulibe Italy fetuli basubuzi wamma abasubuzi bange kati uchijeje ba mafia kibalumanyi mbawuli yanga boge omanya ategwe kankubuli ebintu ya technology bino bizibu baleta zooming nebo embalaba ku bifananyi zooming ebatabula bati okuleta ababayigiriza ba technical assistant ne bafijitinga na byera bibalemi era kana kasajja nyizo kakulaga mu kifananyi abantu ne bakatwala n'entwe yako kwa kitedogozi kaliega acha bati okuleta abakugu baba anti okubasomesa kutegeera anti babiina tu mpozi kirusa wange yo mukaga lwembalaba nga batudde eyo gundi zooming infiltrated it baga nti otuli safe kati takyatuli asibikuba bukubi sinafuna clearance kukuba bya zooming sinafuna clearance kuteekako gundi satellite photos bajja batta abantu who gives you the clearance nanyini byuma goloze oyinza okuleta ebyuma ng'ebyo military intelligence byetalina neyisobye kakka naye awuliriza nti n'ogamba kakka babba omwana w'essimu nabaga nti oyo Mirundi yemba mulaga omwananga ulina mayembe wireje wewunza nogwewunza biriko nanyine byo kakati Besigye yakoze omukago ne Bobi Wine anti nkubulira yemma ona yawasiza Besigye yawasiza Bobi naye Bobi yawonye bikwase kyagula byakumyewa Bobi yawonye atatya Bobi yayingira mu kintu kyatainako control was pushed by a situation chovola ne kamilioni yo yamantala nagenda mu DP ne tumukunde nabagamba tumukunde gumanyisi yona era bosoma akatabo kange gonde akatumukunde wayi Museveni needs embabazi baba nabagamba nti aba West Africa bagamba tibolabe ekikere ekidduka emisana kiba kine ekikigoba frogs are not don't move during the day nabagamba nti ono tumukunda ine ekimugoba nesi tumukunde plana aine ekimugoba ne Bobi Wine kamilioni bayine ekibagoba ne be escaping era mu politics. Did you not have a strategy? Bobi Wine did not have a strategy. Ekitegera bwe tuba backtracking tujja kusanga ekyali kibagoba ekikere kyadduka misana ekireka yadduka misana so Bobi wanu cover up akibuuka mukati kubanga wadda let us logically argue best years failed 5 times. Who would go to the other? Best year would just surrender. Naga ndi nkoze ikisoboka kankwase Bobi Wine no best jaba muteekawo the westerners the elite abagagga who cannot hand over interest their wealth to a foreigner. Antene kirala kati best yeta kimanyi nti Bobi Wine nete ina strategy yadduka kiba anti kati agenda mutegeera kikere kyadduka misana agenda mutegeera UPC yakola ne DP mu 96 aba UPC baddayo ku kitebe baga kine kibiina kyafadda twalituloza nti DP ina emirandire ina kyeyina kiterina kakati abasawo abaganda bombi bagenda kutuula amugenti wa yogeza ku mayembe ambadezi babantu mayembe sirina besi yinga batudde ne Bobi Wine is going to be exposed nabana abala bategere ntayina mawo butagenda yo yabatebusi mawo mugezi mawo aina omayika ngobolere abanoza nabo naba westana nabasoga bayina ekintu abaganda kibatayina n'abakikuyu bakirina. This is why you find a novice like Uhuru Kenyatta managing the state. Bali abafuga ne kitaawe we bali abakikuyu abafuga ne kitaawe ba elders council the election electoral college weri etali mpandike nti consult them ne yamba bakikuyu we ne Bush yakikola Bush yaleta mutamani we yaleta yali vice president we Chine omusajja omukulu namugamba nti guide my son kakati abaganda ekintu ekyo tebakirina
other tribes bayina the elders council gwe jotalaba Tanzania bo ekyaba bakisetingira ku minority tribes turiyo avam tribe kakati mawo yobo omutunulira ayina banna abatuula gwotegerera nti ekintu kirimu baganda abaganda amateeka gabakuba nnyo kuba bwe tebamanyiranga bukiririgo kuba nabala bawadonga bazze okukola omukago gwabwe nga Lukwagongola batudde nenga sibya body language yo nange yogera anti Lukwago bamusubiza Lukwago bamusubiza obwa vice kati aloza nti onayinza obutwala naawe badde togenda bufuna we were hunting the dog Lukwago bamusubiza obwa vice kyekimubonyabonyo obwa vice bwa Besigye alinda bwa vice bwa Besigye mu government ya Uganda etali ya people's government kwanda mulabange ntunula ye ngatudde ngomulaba omukolo tagwa Bobi Wine ayambiddwa abadde tasobola kumanejinga gwanga nga naye akimanyi abadde nga bimutawanya si bibye bamutumiza bamuteka mu kati Akyetikudde Bobi jakoze ensera gawa ate ensera gawa gulwaki obawerekera nti nabagamba nti bosanga ng'omuntu akutamye nga ayina kyanoonya sooka omubuuza onoonya ki bw'atakikubuulira bwakutama kutamulukka kuba tumanyi kyanoonya kati gwoyamba kunoonya gwokutamye omuyamba kati ye Besigye yajja okupuleyinga loolo okuggala oluggi lw'emmanju Besigye is the only opposition leader who has maintained who has remained in the opposition for the last 25 years 20 years yajja birigumu why center ayina mukazi wakola petrol station ye banywa kama mafuta bino kumuzanyamu katuzanyemu nabaga nti Besigye muzzukulu bezzukulu atula ku mmere naga jajja njagala kupama nibakuba na baba mwami topamawo mwami kankujjewo namukuba mwembi mwami bebya Besigye so omukogo gwabwe bagutabudde nkugambye nti Museveni mukulya akatoko nkumanyidde bimeka kugendi Museveni kasabalabanga mukozo omukago azina n'okuzina kubanga emikago yakuba omukago Museveni okujja mu buyinza ebibiina byonna DP UPSAN bemkumenyedde ne Kuteesa mu gavumenti yalimu why Kuteesa was always Obote's reference point if Museveni says that he was rigged out let him talk to Kuteesa DP UPC did not anti yenga agandi eyawangula Museveni ye Kuteesa no lecho Museveni has no justification to fight a UPC government bwawa wa yamurege yali Kuteesa yamubba chovala nti nokero lutwala eta Kuteesa the person they knew who could not cross to Museveni was Kuteesa but blood is thicker than water bado wanti Kuteesa liza kwa boba lutwanga boba lwoza era eri atuni jenu wa lutwa Kuteesa ye mubba bwe mugamba wangula kalusoro oyo tebasobola kulikonsa yiringa was it an ideological problem or solvable problems you find a woman ne bawe arguing enkoko tujirye kati tujiringa abana bawumudde is it a fundamental issue no kubanga the question is when you agree enkoko ejja kulibwa era enkoko teyinza kuwulira mbozeeyo lero zanjirize kubanga abana bajja kuwumula oba after 1 month 2 months abana bajja kuwumula enkoko teyinza kusema tokanti omukazi mutuufu the fundamental issue is enkoko is to be slaughtered they are defiling on the date nti omunyu omusajja ndi mukazi we balwanagana omunyu bakuteeka mudde nga tufumba enva obanga zitokose bali omunyo bombi ekitegeza ati balina fundamental issue the issue is when muchechi bakola obubi nti Mirundi aina fundamental unsolvable problem n'abaana bano why Mirundi my political career bano bose basonyiwa mwenda kabusenga nalweso nakalema kulubya abote wali we can only meet in 3 places a mass grave, a flight where I don't have an alternative, a prison cell. Nemu guru tujja kulwanirayo. Nemu guru toinayo choice. Kasabali yingira nga nfuluma. I have a fundamental difference with these people. Bano ba business beni bano. Abagagga bano sibalina ko buzibu. It's only their method. In fact, I'm writing 2 books now. How
transforming from mafialism to capitalism. Sente bazina betaga guidance. Kuba bazibu ate ziri mu kyaki. Yes. Kati oyagala kuba yamba stake mu Uganda. Baga ntawa baga ndo omusajja ono tumukwatako engalo bannange. Tuba tuwonye joba nakwezo baga ne bwalekayo tukuba 30% katatu kuba only 30% obugagga bututta. Kibawe. Ne mesadi yabwe yembi anize olwanagana nanziba nkugamba why do I fight everybody one kubandoze ekyobubbi ne president kakati nze nyambala t-shirt zino tebanna bayina omwagikola nebwe banafulumya nti bafulumiza tenda they cannot think about me. There is an idiot yaleta obukofiira yabukula China natuma omwana wange mugamba tatawo obubwe bubi atunda obwange. Aya singa ya singa mufu yeka nakasajja singa kabadde wakalisa kabadde kawedde ba ateka irisha yabadde tamanyi nje mbewo kofira mbadde go butandi ate bwe bawa emikolo bamba go tandiko obukofira kakati none of these people when the Uganda rioters three things emerged nje bagamba bulijjo who found out and for how long had he made this research okutegera nti omunyankoleza yogera mu faliso baleko bagaogeze bakubeni twainanga wano reporter nga mutolo bakibuuzako mukyoli bakibuuzako omulanga ku kipanda aweta bakibuuzako omulanga why target this group basi kubanga tumanyi omunyankoleza tumanyi omukyoli ani yakiyiya omufaliso ng'omunyankoleza nga yatagogera yekka abasoka baguyita bati and that was dangerous yanti kitegezo no musajja ali akoze research nene nnyo and he must be one of the banyankole nti mulanguleji yaffe ekyo tusobola kyogera olaba na kino kibadde kitambula kibadde balooza abantu nti president yakugobye ku mpewo baade bakitadde ne kabaka ngabaga ne kabaka naye yesitula n'agenda wa president n'amuga nti abimmengo baaliyo n'abagamba nti bonna baaliyo n'abagamba nkoye Mirundi mugende muwabire mu kooti nayita n'atoni jeno abo bawamagezi sagala kudde kulya bintu bya mwere baaliyo bekunganyiza bonna n'engalabi zaabwe naye mwe temukoowa kati kyembuuza if I did not have respect for the president ogera kumpabirayo ngani sikola mu gavumenti oba ndi advisor lwakiti mugenda bwambayo you tell me minister president kuba yabako lwaki ate nemikino kyonera njogedde emirundi mingi nti baala DC Parliament yabayisiza 56 million nebaga bagenda kuziba mu bills bazibawadde baweleze message wana mbayo hiyo pesa yote iko wapi pesa yala DC iko wapi au walipatia wa pesa tutuone kakati kujoba dogera mukodo bwa ngonere basumani basali aweleza message wana nagamba nti I am very excited to hear Mkokunavu wange. I thought he had been banned from all shows. Tell him I am available to be part of his legal team in case he needs me. Honorable kakati yewuno yagala yebine ebyokukuba okukwawe tebimukwata naye yagala freedom nkugambi I have even been offered money to put up a TV station my own. Nayo najikola atende abana basomera ki bara negative ya kitabo tebagitawa kubanga mumugenda ne mugamba ebifo bya government bijudde mu bamawanga gundi kole ekikyo ewawa ava muno gwokolayo era bali ku top era bebo ani entrepreneur kale nzoloza nti Mirundi media ani ashokamu kuba yange yes mwala wa mulwanira yaliwo owa mukwanira yaliwo kakati ono bamuyita Grace ali busembatya Grace mwesigwa ali busembatya akutubidde naye agambye bwati agambye nti bravo to Mr. Mirundi for not receiving the 10 billions because I would personally be disappointed and I refer to you at the film the seven cases bravo Miso for your coming. Miso has actually helped me to know and to your pussy Bakoto Galimaso that they have also got their bosses nebo no butabula kano bakagobye mu team
bakagobye mu fellowship ako bakagobyemu these people kambabuli Grace agaseko anagati yamagezi gawa abashuma to repent bayina amagezi manji nnyo. They have the best lawyers in town, they have the best economists ate bali kusegerwa president kakati mbagamba tekikutegeeza nti opposition ekolagana ne Besigye si buli omu kakati mukodomu ayito kubanga tamanyi bonna tebababuulira mukodomu wange nabano bwe baatuula baganda bange abasuubuzi baatuula mu lukiiko naye era abamaster baatuula ne Kayomba. We are mistreated. We are slaves. Ekyo kyenyisanyiza Grace webusembati nti okumanya nti n'abalala nabo balina bakama baabwe bafu tulina abatwetulekati bane yamalayo kama singa nfuulako ng'oyo kakati bano nabo Besigye ne mukyenda mu 21 yalina ofiisi 2 mwalabira abanene si buli muntu yenna nti ewa Besigye otegeera aleese ssente. Neze nagamba Betikamya. Nagamba Betikamya. Ti Betikamya twali mu America. Ne muganti gendo nonyereze ekintu kino. Akaluka 26 kayongeza abwamu ennaku 7. I remember twalonda ku Tuesday nga Easter yawedde after Easter Monday. Ne mugamba nti nze kyemmanyi kiri bwe kiti. Waliwo omuntu yasaba akaluka eyongereyo. Era namugamba nagamba Kasujja nti you go in your office and sit. Nebwe nkola mu ekibalo kyange. Sinafuna percentage njagala yongera week emu nkusaba. Agati the following day Kiza Besigye yasaba akaluka yongera mbuwandiike. Nengamba Betikamya buli tegeera ani yalagira Besigye tolidda mukola kana Besigye. Mu America. Besigye yasaba somebody else anti ne Besigye nakiwandiika yeye akiteka mbuwandiike mbabazi kuteesa badduse balaze Kasujja twagamba dda wa mbabazi wa Besigye mu politics batuwa nti kono byakola ddyo tabimanya nalwisa yagani nagende wabbye mukenenzi bayo sente nga tamanyi president yantumanyi tekyali na sente ekeso gimanyi bulungi eyakaseera kibiranga ng'omukazi mukazi yenamuwonya yabuuza president nti ani ananyamba president yamubuuza lowooza ani anakuyamba namwandu wa kibirango nagandi Mirundi eyali secretary nagandi Mirundi avuma abantu abatabidde namubuuza omukazi nti bwe yali akuvumyeko nti yanyambye n'okutuuka wano Museveni nagandi secretary get out of my meeting olwo secretary ayagala kubba ku mukazi ono tamutegeera kaseera kibira president amwadde $20 ayagala amufere kyafera takimanyi abo tebamanyi ekiwangaaza emmese mu nnyumba kutya kamasu kasita emmese etegeera design y'akamasu tekagikwata bwe tosobola kwebuuza nti omukazi omukadde ono omuganda atayina luganda na president amaze ennaku 3 ng'ali lwakitula yamala ennaku 3 ne bamuwa $1,000 era omubbe ate kwolwo era yagenda yamutumiza na chopa iyo yendooza yantu yepusi president yamweza na chopa yogadi bamuleete wano nti gwe kakati gwe tolowooza nti omuntu president gwaba ne bamuleete wano abeera tebalina magezi oteekwa okusitaka beiraka nacho intellect tebalina nacho intellect tebalina magezi mazaali so president yagamba omukazi nagati gende batamala ku omukazi yayogera nti anyambye okutuuka manera gwe neesiga yes kati bana ab'ekibanja kyakasirye bajje wange ku Sande ne balimira ku gate kino kyenkene ekyenkene baga nti omusajja bamuyita Meja Katende atugambye butava ku kibanja bajja tutanga babasekasirye ate kinene njoba kyenkana kiti esimu nenjikwata njitwala wa mekamanda tujje ku kino nyane mu ttaka nakigamba Meja wa UPDF nakigamba Meja yes how are you Tamale Mirundi mfudde sebo mfudde nyabo tekijidanga miso negende kumanyi gwene ekyo nebe wakubira bonna gwakuba kubanga kakati Meja Katende naja ekibanja ekyo gimwasika kasirye gwa president yali alagidde bamuzimbireko n'ennyumba before bali ame ekizimbe era mu kizimbe emizinga gimwakubye gye gyabayambi ebibe bijja mujjayo emizinga gyayambye gitya okugoba ebibe
nibije kudde bateddewo n'akatimba twavaawo akatimba kakola ki anti kutaasa bibe construct a house there abana bakasiri abato bano babanja kibanja kasiri yasasula namwandu abana tiyabasasula. How much money is this? atenga wanene wazi mubasasule mukoleyo mulezia muyakasiri mutekawo n'omuzinga edifunction nedda musobola n'okuŋŋaanira ngayo ebyo kiwanda mutwe gwe teririmu kiwanda alwanira matters ng'ewaffe singa buli ava mu mugonde singa process eri bweti the visitors abazze mu Uganda matters abayina sente nga basi za tourism weziri the journey mwanga yadduka wano ubasomi ekyavako entalo z'abasomi omukatuliki yakuba omukristaayo essasi mu kibuga Mmengo emisana ttuku enkeera omukatuliki nakuba omukristaayo omulala essasi n'amutta Lugadi n'agamba mwanga leeta abasajja abatemu abo mbavunaane okusinza ku ndagaano gye twakola emisango gy'obutemu nze njibozesa mwanga n'agaana sikwa kutandika entalo z'eddiini Lugadi najjayo omuzinga ne badduka abakatuliki kakati bwe wamala okugenda yaddukira Buddu ne bakolawo ejje eri awamu Saapolo Kaggwa yaduumira ekibinja ky'abakristaayo omusajja omulala omukatuliki baagaana ogenda mu Central Command ne bagenda olutalo decisive battle yali Kabooko era waliwo we bayita mu kizibira ne mu ddwaniro ebyo Kiwanda tabimanyi mwanga mu kiseera ekyo eyali tayina mobile phone olutalo yali aluduumirira Minziro mu lubiriro lw'Eminziro ku border era bwe bamubuulira nti abaserikale bo babawangudde ne bafuuka abayeekera bakwata abakazi bakola kyabayeekera bwekyava abwekabooko kakati yefa mu tourism ennyumba ya Ben would have been gazetted the house of the prime minister na kakati ramusobola okuji ene nyumba ya Gudi ya Lugadi yeyo you design as it was nefuka antiquity okutundibwa kwa nyumba ya Beni yobote yeri sechuwa eyabina isa yeri sechuwa. Why are you talking about tourism? Mukole semina ba minister abo mbaliki chalingi atulisali choli na chabalo kude mutudiseko kakati abasajja bano conclusion je nkugamba nti ba mafia bategeera obadde sazo obutegeera mafia abasubuzi ulira abasubuzi bwe bategeera ndi Museveni is a risky taker katubale Mirundi ebiri akalubu akateekawo mobilization funds tewali committees zigenda kubeerawo tetujja kulya ne bagamba ki ne bagulagana agaya samanga agomu East Africa ne kaganti okulonda kweyongereyo agomu East Africa muyala agayala okulonda kweyongereyo nga mafia yegabula kakati bonga bakimanyi because these people geno obuze omukoddemewo the constitution of Uganda states clearly in case the president fails to organize the elections he hands the power to the speaker of parliament. Nemba gamba nti Museveni asobola okutala obwa speaker okutalaka kakati bana abasajja abasuubuzi abagezi ennyo abayina think tank bone bagandi Museveni lisikiteeka asobola okumuwa kakati olutalo lubaddewa mu parliament kujjako Kadaga kubanga your constitution yagamba to hand over to the speaker not Rebecca Kadaga. This is the battle in parliament twandamanyi niki kati bana aba opposition ne balowooza nti okulonda tekuliyo. A sensible opposition would have two options. Yali baderi nawo in case we go for elections tukola kino in case we don't go for elections kino kyekiba tebayinawo kinona kimu bo bali ku bintu bidala bano be baba feeding bali controlled ku remote control era nze mbagamba as always give solutions nti nabagamba nti COVID-19 gwe tutuuse abantu muleka kubba kisaawe ky'ennamboole akakatabo nakawandiika dda ogula kofini ebikumi 5 nga amagye gagenda Somalia muba mututegeeza ntugenda kufa nnyo the moment you go to Namboole ekisaawe kuba mukula inayo ka hoteli akatakola muleka kubba sente. Let the president take a bold move, hand over these COVID-19 patients either to the prison authorities
bakole ebifo ebibalabirira kuba balina experience or to the mission hospitals or to the places run by balokole. My school of thought. Kubakati agabe mmere mulokole. Senyonga yagabe mmere ate kalolo okudutu nagenda kakati yeso nyonga ajijja wamwe je mutayina. Mutamina mmere. And this is you are eroding government influence and power. Because at this time we need government has abandoned this responsibility. Oh, you know what's happening? Yes. Daniel Kabuseri nyawano agament walo group ya social ya WhatsApp abantu be team miso serinya mu abajajibiramu abantu miso bajajibiramu abantu muleke kanga miso oliose no era kyo vola banti nino no mukwano gwange jeje ali embale namugamba nti kendi kulyanga bweyita bwayiso ne is a gentleman. Miso is operated by one man. Era ekisingo baluma bagamba bayina ekiri ku online bakita capital mulengera ko kayogedde nti abonze mbafuga miso banoonya omukozi wa miso yabula miso yenze miso is operated by one person. Miso yegwe toina team n'abaana bange wakane mukazi wa ne bwezigula kiri ekyuma tebakisobola goroza ndi kinene waliwo ejo kukyalira wano mu bulwadde n'atula mu nyumba bazi bakesimu mu bulwadde esimu bagitwala ne bateekamu endala ngenda okulaba ngeno najiramba mutabani wange yali ajimpadde hamu ya bukadde nga butamu waliwo ejo mu nyumba yanda bananga nti tate nesimu si eyaffeeyo ne muga kituufu bajibbira mu ddwaliro ne bandikira weegifaanana naye nze mba nzirambi ne TV njiramba nenjitula konti eno yeyange bodda yiwaka sikulanga mzewa bayinza gitekako negenda n'amaaso webwayise n'agamba nti omukukunavu nabbi yatusuubiza era olina kutugenda okulaba ebisinde wano bulinze anti beefungudde kati abantu bategedde nti tumwebaze Frank Andrew Mwenda Dr. Diana ne mukakanizi bebaawabye mu kooti nga bagala 10 billion bebatagala programu zaffe nze njagala news mulabe mukakanizi bwadduka olabe Diana bwe bakuba enduulu analambula amalwaliro oyo katoyo ajja kubeera wuwe mwegane nte mukirimu bwe muwa amanya gamwenga ge galimu mu kuwaaba mwagala programu eveeko tamujja kuddamu kutambula babadde bamanga ogamba nti nze munugundi muno ndaba mu naye I don't remember ndaba mu musayi sogerangako ku Mwenda yanti nange kyengamusabu misoniza ngenjogera ku Mwenda but that's what I'm saying he doesn't exist in my vocabulary gwe boyogera n'ogamba nti waliwo wakati onampereza masagati obugalubindi kakati abantu abambala bugalubindi bangi ne mukama wange akozesera ndayambala galubindi yasula mu lubiri lwa kabaka yadduka oyo asula mu lubiri lwa kabaka oyo asula mu lubiri olaba bukedde yatidde obiwandiikako oyo asula mu lubiri lwa abantu bamunoonya dda Faith nakano ja kutumide apenze ndi msajifu nyo okuwulira ku musajja wange mutabani wange President gave a directive tere muntu yenna mu ggwanga muno asobola kujjawo programu yange nga tategedde temunafuna message eyo mu all media organizations president kubanga ate kyabadde nti president yagoba kakati nembuzi nga ne president yagoba yabaga nti bantu yagambye mutuuse wala nange mukinkola program yange ne mugirinyamu pamuloza Yesu of nga katudde n'entwe yako n'entwe fuluma otambuleko mu kibuga bakwase omutwe kasajja gwe nedda fuluma bajja kujja ne mu banka gwe bakwetikke n'entwe yako n'obutwe obukajagaladde bajja busaza girita obutwe bajja busaza girita I am very happy this morning okuli omukukunu they don't know even how powerful we are agambye nti kayina kuduka kayina kulaga bweru bajja katira uwa n'entwe bajasa bajja kasala obutwe n'amakansi n'entwe yako n'entwe